abantu basuze tebeebase ebintu biri bweru. Abantu abasoba 50 be balajana olw'amazzi okubayingirira mu mayumba gaabwe ng'enkuba etonnye ng'ente bwe balumiriza nti eva kubakola oluguudo lwa Jenina Kyebando okuwunzika omwala mu mayumba gaabwe. Injiniya ayakola ekkubo lino teyasooka kulambula okwetegereza amazzi wagawunzika galagawa, wabula ye yawunzika buwunzisi mwala amazzi gajja gayingira amayumba gaffe. Nga toyina w'osobola okumenya awantu n'oteekako ekifo ky'amazzi okutambula ng'ekkubo naye bagatuwunziseemu. Ekiro kino ono omukyala yakubye enduulu ng'amazzi gayingidde talina w'ayita era yasuze ewange n'abaana be. Bannange amazzi gali mujjuza abantu basuze tebeebase ebintu biri bweru. Abatuuze bano batulambuza omwala guno ogubafuukidde ekyambika nga buli nkuba lwetonya amazzi ne galyoka gabayingirira mu mayumba olwo ne babula we beegeka emba. Abantu bangi abantu nga 5 n'omukobi. Daba kapeti Ebintu ne bifuluma kasasiro n'ayingira. daba kapeti. Singa byatwaliddwa entebe, ebikopo, masefuriya. Tusoose kwogerako ne Lawrence Kayemba ng'ono mutuuze mu kitundu kino n'atubuulira obuzibu bwe bayitamu ng'agamba singa amazzi bagatambuza ng'oluguudo bwe lutambula bino byonna tebyandibaddewo. Nti injiniya yalambula ekkubo lino kuba singa yalambula tebalizimbyeko bitundutundu ku mwala, bazimbyeko ekinene nnyo. Abalala be twogeddeko nabo okuli Oliver Sanyu, Joy Atwine n'abalala batulambuza ennyumba zaabwe ne batubuulira okuluma obugigiko bayiseemu ng'enkuba etonnye era nti baawaliriziddwa n'okwewogoma mu baliraanwa. Ekiro kino ono omukyala yakubye enduulu ng'amazzi gayingidde talina w'ayita era yasuze ewange n'abaana be. Kidde ku baana nga nange enkuba enduulu naye bannange balirwana nga tebalina nabo we bayita okuntaasiza naye Mukama nanyamba Ogiraba? nensobola okukola ki okugenda eno wonna wenjo bwegatula neeri ejjula wano okuva eri. Bakira buli we tuyita ng'abatuuze batulaajanira lwa mukoka abamazeeko obwekyusizo nga balina obweraliikirivu nti yandiviirako amayo gaabwe okugwa nga batuuse n'okwevuma ekyaleese abakola oluguudo luno. Anyambe saagala mu maaso g'ennyumba yange mwala kubanga nyina abaana bato omwana ajja kuva eyo agwe mu mwala. Wano namukadde Amelida Nalukenge ng'atemera mu gy'obukulu 47 naye atulambuza enju ye n'alombojja engeri gy'akoseddwamu mukoka kwe kusaba bekikwatako okusitukiramu bataase embeera. Ensaba buyambi amazzi ago bagatuwuguleko tulabe tufune obuweerero kuba tetulina kyakkola. Tugezezzaako okunoonya Inginiya Kyambadde ali mu mitambo gy'oluguudo luno ku lukomo lw'essimu n'asuubiza okuvaayo annyonnyole nti naye mu kiseera kino akyali mu ddwaliro. John Maido yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.